Yes, right. Checho JBR production ekiboga talent movie center tutandika butandise atene tete kwa filme gera maso kakati ngatani kaluwa bali kudeke baba bakyali kyanga ogenda okweregereza ngaliwo walumora atuse pastor yingidde musajja mukulu yingidde mukulu okukyalo nange mumpe wentula waizo gazanya pastor waizo gazanya yayina embwa anti nja basala amatatu agamanyi nnyo yeritannaba kulokolwa na kutandika kusumba yabeerako endiga pasita yaliko endiga kati nga tonaba kufuuka ndiga era oba muyaye kati byonna biyitamu lengera enkola ya pasita ono musooke mupiikinga embooke yeyaze n'ebibiriiti yayo kyono yayo kyoli terera ku ttaka mwawedde dda ogenda okwetegereza basaze kati mulaba mwagala mbategeeze bulungi namusooke mbabulire mulaba bwe mbalidde ng'ate naze mulagamu abasinga namugamba njagala leero mbasomese ku kitabo ekyokubikulira wulira okusasula buli muntu essaawa eno mukama katonda ng'akutteta data ng'empeera okusasula buli omu yenna akoze obulungi kati babuuza amatatu gano ge bazanya bakolamu bulungi ki The Villagers of Energy Entertainment Kiboga Uganda tutandika butandisi bakomyo bannaffe okulekani bakutuusaako etandikwa filime egenda maaso Kosya Nisima ng'akwereza nga muzeeyi kakulu Marvin Muwanguzi ng'akwereza nga pastor teekako Ruth Kirabo Mukisa Prosper James Kato ekyali kutandikwa Winnie Nankunda ng'akuzanyiranga n'abatanzi Promise Nwaeleza Irene Nasimbe Praise Akakunda Victoria Narubwama ne Patience Akashemeza atenga Fiona Twenchere ne Nicholas Kibalama tutandika filimu ki The Wrong Heart omuntu ow'omutima omubi yawandikibwa John Bongole Lutaya entandikwa filime egenda maaso Sizo Management be badirector bayo Batugan Patience Akashemeza ye director of photography atenga Promise Nwahereza ye costume designer yajigase John Bongole Lutaya editor wayo location za Marvin Muwanguzi ekyali kunyanjula Esther Nankunda ye costume designer atenga John Bosco Lutaya John Bongole Lutaya tulaba The Wrong Heart sagala weerabire era twagala kumanya ludda wawe ekiva kakati nga tukutte kubo tuvuddeko waliwo yali ali mu kuwaata ali wano naye kwegamba Katonda ono yagaba endabika yagaba ebitiibwa n'ebisigadde n'entunula yagigaba okutandika okutunula nga mukusu busungu bwa Katonda obasanyulye wuuyo kakati ng'ayita Diana wali wanaayita Diana yalazeewa mutuntu gaana mmwe mwatandisa okutambula obutambuzi mutyo mugenda bugenzi kumbe Diana ajja senga wamuyita ono senga ayita muwala we Diana yeesala obupata tegerekeka Diana ali awo kati yasooka n'ababuuza obumonde mwabutunzeeko babatuma ogenda okusima emmere ne mugitundako baana mmwe nabalaba nga temulina magezi kirabika emitwe baleeta biwowongole kakati no baba bakyale ba Luganda ogenda okweregereza batandisa okuyomba kyokka ba Luganda lwaki yambadde olugoye lwange naye ng'okimanyi ndulya Christmas gwe lwaki wayambadde obugatto bwange obukimanyi bukuba disco obugatto bwange bwe bukuba disco buliko obulinnya g'ow'ekigere ekigazi ekigere kyonna kikulinga olubalaza tojja kumanyira kiro z'otadde mu ngato zange zenkanankana n'omubwanga amasavu genjiye mu lugoye lwo nga batandikirawo okuyomba kyokka ba Luganda tebakkaanya kyokka eddalu balikola bonna wano weewaabwe kyokka senga agezaako okulabikani abayita bamuyambeko emirimu baagaana batambula butambuzi ne beeyongerayo kakati kumba abaana bano balina nnyaabwe kati yajja ayita Nabatanzi senga ali wali asirikiddewo kubanga neyagezezzaako batuma abaana ne bamujeemera kati ng'ono ajja ayita mulamu we kubanga senga w'abaana be abamulamu we kubanga singa teyali mukazi yandibadde taata ekitegeeza muganda wa kitaabwe n'amugamba nti abaana olina be wawandiika nti obaba tebali waka nze nina obbakuwa
Abaana bange nze. Nagaana esenga leka naye kwogera otyo mbadde manyi abaana bano baffe ffenna. Bwe mba mbuuza abaana gye bali nga senga omanyi yo tonziramu bubi. Senga alinga eyagaaye ennumba. Tategeerekeka alinga anaatero yomba. Mukazi wattu ng'ayitawo agenda anoonya abaana be anti okuzaala abaana ab'obuwala oba ozadde babeyusi baba batambula. Kakati no tuba tuli awo waliwo nnamukadde mukyala wuuno alina abaana be ab'obuwala babiri. Kati yagamba omutaasa okadde ebbali ayogereko ne mukulu we. Yamugamba munne mwana wange nina ebintu ebinzibuwalidde. Wendi wano embeera gye tulimu tetusobola kweyamba. Obwavu butufukidde ekirala butusimbyeko olukokobe tetulina tusobola bweyambulira. Kakati njagala osigale bwe njagala okuteresa alina waabatwala ayagala kubateresayo buteresa yasobola okubaako gyayolekera agenda ayiye oba oli awo alidda ng'embeera etededde. Namugamba mwana wange ekintu kyonna kye baligamba nga kola bukozi we ngenda okuteresa wa mukwano gwange tolagira ye empisa embibeera omuwuliza asingiridde. Munnange akajja obunaku keemanya njagala olabirire mutowo mu mbeera yonna ne baba bawadde essowaani emu ey'emmere mugigabane tolyangako munno mmere tebamukubanga ng'otunula omuwolerezanga wekyetaagisa tomulekanga gwa mu buzibu bwonna wadde okuyisa oba okukola empisa embi. Mama kitegedde naye ate ogenda tulekawo maama ogenda tulekawo maama atani akaba afiiriddwa amangu ago. Abaana abato baba bakimanyi nti okukaaba kuba kwakufiirwa kati waabalaba nga muli mukaaba labirira waliwo ekitateredde. Omwana oyo tumugamba nti neze naye omwana tumugamba nti genda ziwala. Abaana kasi bamanya nti maama tagenda kudda ayinza okukaaba ebiro ebiddako naye bw'abeeramu n'essuubi nti maama saayo naakomawo at least asobola okuuma empisa n'ateekaabya. Kati nga bayitawo abaleese bateresa. Omuntu ayinza okuteresa ssente ze naye kati n'abaana babateresa. Kwega kino kiba kiraze wala ku muntu aba akuteresezza ssente. Kaakati no bwe baatuuka ewaka waaliwo ssenga wa wano bamusanga ali mu kuwaata bummonde kwe kumulamusa ye maama w'abaana bano. Ne bano baakola empisa babe nga balamisa omuntu omukulu ono kuba maama waatali bagenda kubeera wano. Yamugamba omugugu obutagutuuza mu ttaka. Munnange kati beebuuza nti aba wano bali luddawa. Mukwano gwe abuuza oba waali. Kati mukwano gwe kiki omwagaza owulira ebibuuzo bya ssenga. Namugamba munne waliwo ensonga enkulu gye njagala okwogerako naye era munena kye njagala nnyambe. Genda eyo gy'oba omunoonyeza era oleese lugambo teri kirala. Senga engeri gy'agenda mu maaso n'okwogeramu ebigambo baaba enfirimu egenda mu maaso kwe kuyitawo. Baagala kuleeta buleesi lugambo wano tewali kirala lugambo lwe lubabonyaabonya. Wetegereze firimu. Akatabo kano kaakati twakwata ekkubo ne tujja tudda ewa pasita. Mpeera ki gyagenda? N'agamba mbuulire empeera ki Mukama Katonda gy'agaba mu kuzannya amatatu. Anti bagamba ebyo byonna ebiseera by'omala ng'olina by'okola ekyo ky'obeera okola obeera ensigo gy'osiga tubuuze oli kungula ki. Kaakati pasita ono yalinga mugezi bw'aba n'abuulirira endiga ez'abayaaye ajja akuba ekibaaba bw'abasanga munywamu. Kati yasanga basamba matatu n'asooka yayisanga agaagala ennyo. Kumbe mu kikolwa ekyo aleeteddemu ekikolwa kya Katonda. Yokodda ku mirimu gye. N'agamba nti bannange mutandike ogenda maaso mukole emirimu gy'okusinza Katonda. Naye tewaliiwo muntu yenna asobola kusinza Katonda n'amwanukula mpozi ng'omaze kulokoka oyatula obulokozi. Okategedde akantu ako? Kale ndakomawo. Kale pasi. Toka bulungi pasi. Naye entabe eyo katugizingako pasi. Kaakati nno ono pasita yabagamba babe nga bava mu bintu by'amatatu. Kaakati nno tukwate ekkubo ne tujja tudda. Munnange maama Nabatanzi nga tasanyukira mikwano gye mu nnyumba ng'abagamba bakole ki basooke bave mu ebweru. Kiki ate bano nga batunula bulala? Balinamu ennaku yaabwe balense ennaku ebatambuzza.
efirimu egenda maaso. Omukyalo ono alina ebizibu nga bw'owulira. Ali awo mama problems. Yasuza ebizibu ebya buli kala. Ensawo baawumuliza wali. Okutuula mu ntebe gy'ogenza okukyala kisinziira oba ewaka ozirinayo. Kuddugaza ntebe z'abandi muleete buzibu wano tetujja bikkiriza. Bano mwani tudde mu ntebe naye nayogera ng'Abakiina muzigezo zituulamu ababoggolere. Neera nga munange omuntu alimu okuswalaswala oswalako n'ogaa tolina gafa ojja kusuwalira obwereere ate obe ng'okola ki ogwa mu buzibu. Firimu egenda maaso weetegereze tunuulira. Kakati ono yamuggyako omugugu. Kwe kutuula ebbali abalamuse. Baakajja naye nga bazze n'okaaba bakaaba. Omukyalo ono gye bazza layika teyalina mpisa mbi. Ye maama Nabatanzi. Wuyo agenda maaso n'obbalamusa. Ye Promise Nowaeleza original names Nowaeleza Promise mama Nabatanzi. Omukazi yenna okutuuka okufukamirira mukazi munne omanya nti alina ensonga emuleese y'okwegayirira. Kyokka ayogera ebigambo bino yamuzza ebweru. N'amugaani mukyala munange waliwo ensonga enzita enze ndeese. Kati ng'amugamba era akyekuzitoyeeko. N'amugaa nti olengera abaana abo nga bwe bali bombirire. Ekyokulya ekyokubawa. N'amugaa mbuliddwa ekyokulya okubaliisa n'okubatwala ku ssomero. Embeera eyongedde kuntabukako. Wenjuba. Kapolitika. N'agamba. Amanyi konna. Wulira. Ennimamu. Mukazi wattu alina kapoloti katono. Emmere gy'alimamu tesobola kuva mu bibala bimala kuliisa beewaka na kuweererako baana. Kakulunga mumanyi. Wuliriza. Siza bubi. Kati ate waali alabika aliraanye ne Kakulu. Tebakwatagana. Kakulu musajja mukambwe ate mu buvubuka abo omusajja oyo mu bukambwe bwe ayina olukuunya. Kakulu si mwangu eyamulabisa nga avubuka. Ekimukaabiza mukazi wattu ayagala abe ng'aleka abaana bano wano. Abaana bano waanaabaleka agenda anoonye wonna waanaayiiya ekyokukola. Singa embeera eneeba eteredde ajja kudda abaana abatwala obulamu butandike. Wabula ono kyamusaba abamukuumireko. Okuba mukuumirako kitegeeza abamuliisize. Abalabirire bale banywe amata. Banywe n'ab'okusula beebikke babugume tebalumwa ensiri. Kakati ono aba agenda ye pasita najja agwa ku bwana Kakulu. Bwa oli otya bwana Kakulu? Amazima. Kiki ekiriwo? Timbeera yonze kasi kyalina mukozi. N'amugamba okimanyi nti kyalina mukozi. Kakulu ensonga enkulu. Abadde agenda kwekwasaganyiza bizinensi ze. Ajja agaba n'amugamba nti amawulire gendeese ga Mukama Katonda kujja ng'agaba emikisa. Yesu gy'alaba n'empeera okusinziira ku ebyo by'okoze ebirungi. Buuza. Kati nze mbuuza. Kale empeera kunga kabona kaninkora. Kakati mu mpeera zo nyinza okubula kye bampa nga nkoze emirimu mingi. We nawe nnume saaba waayo ennume y'ente mu kkanisa. Ekintu kimwe. Eyo ennume ogirabuka. Era byonna obikola. Byonna by'okola olina sooka kulokoka. Ennume bw'ogiwayo nga tolokosa oba wadde we. Kyogamba nti genda kusasulibwa. Mbwe erinnya lye baliwandiika mu kitabo. Kati kyogamba tebagenda kumpandiika mu kitabo. Kulwokuba saalokoka bagenda kumpandiika ku bikoolo bakundagala. Ekiwandiikibwa mu kitabo. N'amugaa ekitabo kye tugamba okuwandiika mu si Bayibuli. Ekitabo kiri mu ggulu. Ekitabo kirina okubaamu erinnya lyo. Wano erinnya lyo we tulina oliteeka liri mu ggulu era Yesu awandiika abalaba mwenna abatannalokoka. Kati lokoka awo n'emiggo gyajja najjo. Mpona emiggo nga nange nkutte muggo. Kati okulokoka tekibadde kibi engeri gy'okyogeramu lwako oyogera ng'ayomba. Kyokka essaawa eno siyinza kulokoka wadde onsanga enkyanda bo bandokoka. Kubanga nina walagi wange gwe naguze siyinza kulokoka nga sinnamunywa. Ekyetaaga nnyonoone nga nkimanyi nnyonoona olokoka. Kakulu yagaana olokoka nga tannanywa walagi we. Kakati munnange nkunyumiza ki?
abaana be wakasenga yabayise bakutte kubo genda mu fujjo kati baabanulwe badda firimu egenda maaso ye Ruth Kirabo senga w'enju eno kwetegereza firimu kakati babakoma weewaka babagambye okukola emirimu ne badduka n'abatanzi ye muto naye ayina effujjo kati bagenda otuuka wano nga waliwo abali munda mulimu nti abanyabo babagaye baye buli omu ekitiibwa muli bagenyi kiki kati ono tabategeera oba bagenyi oba si bagenyi lindako yiki kino teeka weekugirabe iki ogenda okwetegereza abagenyi abaze tebategereke maama waaviirayo abaayi ono abadde akyamwegayirira obedda muli mu kuzunga mukomyewo mutuleekaanira bawadde batutumye ani tebamanyi kyakwogera wano tebakkiriza baana kutambula kakati nono aleese ababe yamanya ndi kibooka ejja vuga newakubira bano bazaala naye ate bwegwe kwata empi byena kuleeta buleesinzikiza kati ne bano gye babaleese bateresa bamanyirawo nti gye tuzze olaba bagunda bali be bazaala naye ate ffe nono eyabaleese yajula okwekyusa oba ŋŋende nabo n'amugamba ekyamazima neegomba abaana ate besizaala abaana abanga abatalina mpisa bandiikanya buli lunaku abaana tebalina lunaku lulikya ne bagamba ndi waliwo kintu kye bakoze nga kiri mu layini entuufu abaana batambula olengera ekiwona kiri kitandise n'okuzimba entumbwe etandise okukapa ekyana kitambula kirinnya ensozi kiringa pikipiki nasala wayonoona abange nange mbeerera kaakati nno kyendabye kirabika mwannyinazo ono yandi obubi kubanga yagenda emaaso n'okukola abaana bano ekyejo aboonoone anti mwannyina abeera naye mulamu we alabika yayonoona abaana be nti kalabika kagenderera ayonoona abaana be kwegamba asalwe mulimu abazadde abazaalira asala ng'abaana be mwazaala temwafunamu kati kyobolabona ngaye ntandika okwegomba ku baana abalala kati maama n'atandika eggulire eryobbaleka wano temufaayo nja kuba nkomawo bazze n'engoye ze banaabeera nazo kyokka akabonero akasooso bbaaniriza empya ezivuga nga laddu ono yakaabirawo kubanga waliwo gwe bakubye oluyinga afuluma awo n'abanga atomeddwa ekisiki ate bakubira ewatali wammwe obojja kitegi tofaayo nzija kati ate omukulu wakaaba omuto kimulekabwa tokaaba mwana wange guma oli muntu mukulu tonswazaswaza otyo munange leka vaawo naawe otyokaaba bukaabi don't cry it leave it don't cry it yamugaa leave it don't cry it kumbe ono abadde akurayinga iti maama yakwate kuba afulume nga naye kennyini teyandiyagadde kuleka baana be mabega kubanga amanyi kyekitegeeza okuleka omwana wo gw'ozadde emabega omukuzizza okutuuka awo otambula ogenda mbw akulemeredde balya nnyo tolina kyakubaliisa ate nga n'okusoma kikulu agenze kuyiiya kyonna kyagenda okukola mukama yamanyi naye ng'akutte kuba abalekedde mukwano gwe ono gwe bamulekedde naye agambye abaana be bano bayina emputto yeegombesa abaana b'abalala abaana bayina emputto kaakati tuddako ewa bwana kakulu ajja atambula omanyi bwana kakulu ono kikolimo kyennyini ku kyalo kwegamba erinnya lye eryokusatu buzaako abali awo emirembe buli walaba abali mu byabwe lwaki muzannyira amatatu kino ekibanja kya jjajjammwe wano we muzannyira amatatu ttaka lyammwe oba mwamaze kunsaba nga mujja kwegamba nga tannaba kulemesa bagenda kukola fujjo ye kennyini nnyini atambula ng'effujjo mitawaana gyennyini gyafaanana muli wano muzannya matatu musiitasiita ettaka wano laba wano wonna mugulubiddewo gy'oli ntinte muguluba mulinga ente efirimu egenda maaso nagambye tuba the wrong heart ekuzannyirwa the villagers of the energy kibuga era nga director waayo ye John Bongole Lutaaya tugenda maaso ne firimu yaffe ate ng'agamba akyayaniriza mwenna mwenna abagala okumwegattako mu by'okuzannya sinema efirimu yiino
Kaakati agenda okwetegereza ebivubuka bino n'effujjo lyabyo. Ekitegeeza munkeneka. Omuggo naleese mutono. Bamukeneka yabalabanga n'abakangamu. Wuuli! Amanye enkola y'akakulu bw'akangamu osiikuulirawo. Otandika butandisi omulengera. Ayina engeri gy'ayagaagala ati ng'essalambwa. Awo n'odduka n'ovaawo. Kakati munange tukwate bwe tujja. Senga yuno. Senga jjukire waka ono naye tebamwesiga. Maama w'abaana bano yagamba abaana bano singa oba bakola kyejo oba bagamba bigambo ebibaleetera okuba nti tebakyawulira ayonoona abaana bano kigendererwa benga tebakyawulira nnyabwe aganulwamu ki kati yakwata ekkubo n'afuluma ewaka. Afuluma ewaka aba ayina waaweta bw'ati n'asooka atunula alaba ba tewali amulaba n'ayingira ensiko. Ayina ekipaapi waayingirira n'ayita mu ttale n'ayita mu buyisi mpaka munda. Kaakati no tuba tuli awo ne tudda mu ssabo lya Kakwemba. Kakwemba mulogo ayina ejjembe lye liri mu bbanga awo galengejja ejjembe. Kiki otambudde musana kiki ojja otambula otyo Kapaalo? Ensonga eyo kati nti waliwo ensonga emuleese enda kugwa omukyala n'agamba n'ensonga eyo gye wayanjula edda tugimanyi era yeekukomezaawo kati ekinga nga tonnaba nakutuuka wano. N'amugamba nti wali tonnaba kutuuka ne mmanya nti ojja kulabika nti ensonga eno oyagala kujanja buto. Onamaze okugasaanya. N'amugamba gwe tolina okumanya amaka gonna we gali gayonoonese. Muwanula gw'enkuba oba ono kiwanuka gw'enkukwata. Kati ng'amugandika nkukwasa ejjembe lya kiwanuka omuli omuwanula. Nulayo. Oyo tugenda muwanula yonna gy'akangabalira. Ajja kukakana ku ttaka n'agenda okwejjusa nga bamuzinze. Mayiti luwe. Yangu empe eddagala lyange wano. Kati ng'amugasa okojja ondeetera eddagala. Sebo ng'ayita kalisekulwa ye mujjo oba be bayita simanya abakongozi. Asooka aleeta eddagala. Kati ng'amuga olengera ejjembe lyamuwanula gye liva. Tewali gwe tagenda kuwanula tujja kubawanula bonna babe nga bakka ku ttaka. Weetegereze firimu egenda mu maaso. Omuli eddagala limu. Eddagala ono ye kafulu waalyo ye Ssemwanga John original names. Era nga tuzze tumulaba mu firimu nnyingi ezizanyiddwa ba Villagers of the Energy Kiboga Uganda. Eddogo lino tolisimba ne litakula. Ono alina gwe baagala okuluga naye alemeddewo. Waafumbira. Kati nga mbuzi oba atera okusemberera oli waakolera ebyokufumba. Siga. Eddagala lino ogenda liteeka wansi w'amasiga. Ogenda kulaba. Bw'onoomala okuliteeka wansi w'amasiga oyo yenna anajja okukumamu omuliro anaaba akeetyabidde. Agenda kwekumira akalimu obuwuka. Kaakati kirabika Senga amaka gali engeri gye gali ga muganda we oba yafa alinga aliwo okukuza n'okuuma ku mulamu we naye ate ayinamu ebikolwa eby'obulogo ayagala kutta mulamu we ayagala mulamu wa mugjewo. Efirimu liri awo erigenda maaso ye Ssemwanga John omulogo ono. Jarini? Kakati nga tudde eno. Jarini? Jangu. Ono ng'ayita Jolini. Be bano be baleese oba. Owaayi. Mama tele. Kati gwe neesimbako bwesimbi bwe nkuyita olina kwesimba. Tolaba nti ndi muntu mukulu. Oba temulina mpisa wammwe gye mwavudde nno ojja kuddayo olega olutwe. Bakugamba wano bw'ojja olina okuba n'empisa. Simanyi ogwo omutwe gw'olina gw'okozesa okusala ekkubo. Ogwo omutwe gw'olina gwe gukulowoozesa ebyamakulu mu bantu. Wano okimanyi nti wano buli kyakulya nze nsooka okulya. Simanyi oba ekyo baakikugambye. Tebageza okuba eggera emmere n'ogikwatako. Emmere gye bakuwa kitegeeza giteetera nze. Mmwe temulina kulya muli bagwira kuba ne wammwe mubadde temuli aleega olutwe. Mubadde mulya mmwe. Omanyi ekyeggulo bwe kiwunya. Mbadde manyi mulya kyamisana kimu ate nga bukupa. Katogezaako nolaba wano nga bafumbye ennyama ey'akawowo n'osembeza omumwa. Oba mwaze kulya gudiikudde mulaba olubanja nakkuse kulanze. Nja kulowooza nti mwaze kulya gudiikudde.
Saagala kuneesimbako nga kaakati toddangamu n'ekirala okuyimirira nga nkuyise nze seesimbibwako toli kinywamu nte aye toli mulunzi wa nte tozze kununda twala eri obufubafuba bukwereze nga baatule ya loole n'okatunuulira ngulugulu mbaliganjereere ekigere kimulinga ekibatu. Kaakati ladies and gentlemen, waliwo mission egenda maaso maka muno singa alabika tayagala mulamu we era tumulengera n'engeri gy'abadde ayisaamu abaana. Kati yakwata ekkubo n'ajja mu nnyumba yayita eno manju n'asooka alingiza alabo bawali waaliyo. Omanye omuntu anaakola obulogo afuba okulaba nga si wali amulaba. Kati wuuna ajja asuba baamugambye eddagala aliteeke mu masiga siga egatuulwako emmere aba n'agiryako banaamuwulira. Katonda wange n'asooka atandika okujja ekikondoolo agenda okuwulira. Omanyi we bakulaba ng'ologa egyo nagyo miggo mirala. Kati asumulula aba akyasumulula. Gwokola ki onkanga bukanzi oto toyogera nti ojja. N'alyoka agenda maaso akaana kamusanze abadde asumulula taddaata y'essanamu. Bamusanze asumulula taddaata y'essanamu. Kaana tekagambye embuka kannanga akaana kakavaawo noono gwe balogajja senga ne yeekanga nga akubiddwa eyaabwe. Akaana ne kabadde asumulula akaana ne kano nabo bazze neebwa akaana kazze neebwa lugambo kanga abadde asumulula olaba bwazzeyo mu kikondoolo ate abadde amaze osumulula ekikondoolo atadde wansi wa bbeere ono ajja kutuutiira ebbeere. Senga wangi senga kikinga weekanga ofulumanga mubbi ozinga omukiro olinga muyaayu senga kiki. Kati noono yeekengeramu ekyamazima yeekengeramu. Tebabanga batuteeredde obutwa mu mmere n'akebera buli wamu wona naye nga alabika engeri gye bamukanzeemu abadde tannateekamu. Tugenda maaso njagala weetegereze. mwana wange wayeeri. Ng'ajjayo waya ye maama wa Nabatanzi Promise Nuwahereza. Kaakati nno kino nno kiri wano kiri mu kwera kasasiro biyina eddalu tebyagala kukola mirimu. Kano kikava kayitawo bukola emirimu. Ebyana byano tebyagala kukola mirimu. Katonda yajja n'ayita muganda we owaayi wano tunaasobolawo ono n'abakyala wa wano senga wa wano nga mu lugo tunaasobola. Abadde ayagala kuteeka ddogo mu mmere musanze bweti ne yeekanga singa abadde bbomu abadde wakwabika. Kati kiki ekizzeeko? Alabika eddagala ayagala tuloga oba ayagala kuloga buli anaagiryako. Kati ne maama amusanze. Bano okuva lwe bajja ono omukyala bamuyita maama. N'amugamba ekyamazima beera mwegendereza neesooka obimma amazzi. Balina omumanya nnaku yaabwe. Kati abatamanyi nnaku yaabwe baabano bava mu kubeyuka bakeera kubeyuka oba baabaloga embwa bakumba mu bigere. Kati agenda okwetegereza waliwo ali biza alongoosa lujja kye batatera kukola wano. Waliwo alabika okubanga ayagala kuleeta empisa nnyingi ezitabaddeewo. Kati n'amusemberera n'asooka yeetegereza. Nnyabo kati weefudde biza oli mu kwera oyagala bagambe embu nno ffe tetwera. Kati njogera na leediyo tugambe tompulira. Yamusekerera namwandu akatema musika. Kati mbu oli wano era nnyo mukasana bakuwaana okukola ennyo okufiirawo ffe batuvume mbu tetulina kye twakoze. Oyagala tuvumisa gwe mugwira gwe weerabidde nti oli mugenyi ffe abaawo. Wulira kati yamugamba saagala kukugamba kigambo nga nkiddamu. Alina obulwadde obumuluma asabulirawo. Nja kukusabula
Okwera bungi okusiimako. Firimu yino mwagala kutulaga nti mmwe mukola nnyo ffe batukyawe abaawaka. Kati ogenda okudda eno meeting y'amatatu etudde kaako obadde ki? Ate odduka olaga ogambe ejja kakuba okasobola. Akasajja kabagobye ate bali wano beewera mbu bajja katuga nga kagenze dda. Tuba tulyawo pasita ow'essula ya Yeremeya atuuka. Agenda okusanga bwe bati abatali batuukirivu aboonoonyi batudde wano the sinners. Ndowooza mulaba. Kati bava mu mbirigo pasita yabaga amulaba. Singa mwalokose ng'obudde bukyali ne mugenzi okujjukira okwebikka ng'obudde bwakedde dda. Genda kubeerawo mutya. Mulina okukkiririza Mukama Katonda. Otherwise buli lunaku olusa gye buli zigenda kubeera ngwala. Simanyi oba mulirwedde okkubwa engwala. Munoonye emirimu mukole. Kye mulina okukola kwe kubanga mufeyo ne mutandika okukola. Werabira kwe kunoonya Yesu. Naye mu bikulu bya byonna mube nga munoonya Yesu. Balina okunoonya Yesu. Bagende maaso n'okunoonya Mukama Katonda. Abe nga agenda maaso okubayamba. Mukama Katonda yaani? Ye Yesu Kristo. Kati waliwo meeting etudde. Kati bano baayinanga munnaabwe mukwano gwabwe. Atero babuulira ku mpisa zaabwe enkyamu. Laba. Ono yabayigiriza empisa embi yabasiiga empisa embi. Ganyenjera nnyo ntambula nzungu. Naganze ebigambo babagamba naffe babitugamba. Simanyi ntambula, simanyi enjeera nnyo, simanyi nditulako ddi ewaka. Mama atukuba. Lumu nakuba mama oluyinga mbuuza ebyo bitakwatagana. Olaba omwana ono avuma nnyina n'atamuddiza kati naye abagamba. Kuba. Naye gwe mama waffe ajja tukuba. Mukazi waffe twagayo omukazi waffe mama waffe twamubogolera. Mama twamubogolera n'atabukira yagala atutte. Laba nnono Kataala. Oyo mama wammwe gwenda bwoyo engwala emubbiri ng'ali ku ttaka. Tonyumyanyumya ebyo bamama b'ennaku zino bakubwa. Mama mwe mumukube mwaterere. Ojja tuleetera obuzibu. Wabula ngenda kikuyolera ebigere. Bwe muba kiganye mu mpite. Lengera omwana wasiga banne empisa embi. Ababulira nga maama bw'aboggolerwa, maama olwaleero bamuboggolera. Era maama olwaleero bamuvuma n'okkubwakubwa. Bw'aba teyeegendereza baani baboggolera. Kati ono yamuza ebbali n'amubulira muganda we. N'agamba bawala bano engeri gye nabalabyemu battabbu nnyo olina okwegendereza. Abawala bano tebasaaga. Ate kye nalabye balina talenti emu yakwangu yampi n'okutuga balayika bamanyi. Kati weegendereze kuba gwe olina ensinga entono bajja kutuga mangu. Tobaddamu. Nene emmere gye bafumba tusooke tugyesonyiwe. Kati senga wuuno kwe kumutereeza. Wano waliwo akabbinkano. Kumbe bonna yonna bagenda maaso n'okwogera. Omukazi yali bbali ng'abawulira. Oba kayumba ka nkoko. Eddagala eryasoose teryakoze. Kyokka waliwo eyamulengedde. Kati anoonya ngeri gy'ayinza okukyusaamu. Bano baba bakyabasiga empisa embi senga najja. Musooke mujje. Oyo gwe mbasanze abadde abagamba ki? N'asooka abayita. N'abazza ebbali. Jjukira naye senga yali yatandika dda obboonoona naye ng'alina ky'abala mu kuboonoona. Kati ate oli mukwano gwabwe ayongerezaako bongereza. Kaakati senga ng'azza bano ebbali ng'abagamba nti bano abaana abapya balogo. Abaana bano balogo. Mbadde mu kiyumba. N'agamba mbadde munda muli. Kweramu. Mbadde ndi mu kuyera mu kiyumba ky'enkoko. Kumbe bali eno bateesa. Abaana bano okumanya balogo sebo bateesa ne ku mayembe enkuyanja ge balina. Kati bagaba bakube kasajja balubo abadde bali balina amayembe gaabwe bagamanyi. Balina kiraalire mbo baba mu kusindikira akulaalire. Kiraalire alaalira buli wasanze. Ayinza okulaalira mu bulago mu mugongo oba ku mutwe wonna alaalirawo. Gali amayembe balina makulu nnyo.
lyebakusindikira bakusindikira eri kujamu nga tukola eki kati senga tugenda kukola tuti ate ono amaaso gali kungulu nga bibondo balabadde omutima n'agamba abaana abo okuva le bajja wano nabalaba omutima ne gunkubirawo kati balayika si bantu tebaabe bangu era muli baana n'agamba mmwe muli baana bange siyinza bavaamu ensonga entuufu ey'okukola ngimanyi siyinza kuleka musaayi gwange guyiike abaana bano baba balina ekigendererwa ekyokwagala obbasaanyaawo naffe tulina okubaako kye tukola okwetangira nga obudde bukyali ngenda kubayamba kati ng'abayisaawo agenda kubayamba yabagamba ngenda kubayamba kati ng'asooka ababuulira bulungi nnyo senga okujja wano okumaamira mu maka agamwa nnyina yonna gye yava tayagala kuddayo naye alabika alina ekigendo ekyokuwamba amaka gano yali atandise okulalula bano nga tebakyawulira kati ng'asigaza kuteeka maama waabwe ku ttaka bino ebyana ebiwala n'ebinaayonooneka ne bifumbirwa bye bimanyi kaakati bano bakwateko obafuluma beekengedde naye ku kigambo kya ssenga kyabagambye kyokka ne kano akawala akato katandise okwetegereza buli bagenda mu maaso n'okubeera ora papa ki wasuza otya eyo obadde ova luddawa okomawo papala ani gwonoonyera onoonyezamu wa lugambo ki ne bamusimba empi zirimu ebika kati olwo lwe bayita olwa simba bamusimbye oluyi kati kadduka kadda wa maama maama abadde ali eri agenda okulira empisi vuganga laddu kyava abuuza omwana akoze eki obwo obwana bulina empisi embi bwagenda okujja ano nga bulina ekigendererwa maama akugambye kakana nja kkakuba ate buli kaseera onoobeerawo n'agagundi gwe mutandise okunsubalira ku bbanga ddene nga mulaba mwesiruwaza lwaki odda ku mwana wange n'omutulugunya yafuuse dda mwana we anti buno bulina empisa bumuyita na maama wadde si ya buzaala wano kumbe senga n'abawala bano balina kye baagala okukola abaana bano era maama n'abagamba temuddamu kukola ddalu wano temukola mirimu waka nafunye abankolera emirimu ewaka kati si bwe mutandise okwesiriwaza mulimu batulugunya mwagala bagoba mwe mwabaleeta kati ndowooza olaba abaana abo okumanya balogo baloze maama wammwe maama wammwe bamulozeeroze kati yawunze bo balabanga ababe senga sooka oli tena batanzi babadde bagenda maaso n'okukola pulaani ya ddiiru kirabika kano kabadde kawulira kabadde kanoonya muganda wo kamugambe kati pulaani yonna bagikola weetegereze firimu senga neyeetereza kimuluma olunaku okukya ne luziba nga tannaluga muntu mulugo ng'alinda abaana kiki muntu omulinda tajja sitori ki omuntu analoga aba alina okukozesa obwangu abaana nga tebavaayo kaakati waabalinda nga tebavaayo n'akoma wadde ebbali ogenda okwetegereza baabano bavuddeyo eddogoyini progress bagenda kuloga omuntu wano ajja kitegeramu omusera efirimu egenda maaso lengera senga ayigiriza abaana baabo obuwala okuloga basenga bano bayambako nnyo okutwala abaana ku ttale neera ne mu bulogo mubaamu ettale kati bagenda obatwala senga atutta abaana baabatutte ew'omulogo lengera firimu jjukira senga ono eddogolo eryasooka lyagenda bibi kuba baamukanga lirabika lyayonooneka katuddeko ew'omusawo omulundi omulala nga kirabika senga aleese abaana be bano abayigiriza okuloga bakuguke nga naye bwe yakuguka yafuuka kafulu aleese n'abaana abato bano abayigirize weetegereze firimu egenda maaso yesenga bamuyita Ruth Kirabo original names ali ne bawala be abaana ba muganda we omulenzi abeera mwannyina weetegereze firimu yalesemu abaana abalala omukyalo oyo n'atandika olugambo kaakati munnange tulina obuzibu ssebo jjajja kiwanuka ow'empenduzo munnange owanula ebiremye kuba kati ndaba byongera kuwalampa biwanuleyo tebiwalampa ogenda ewala wanula kiwanuka gwe muwanuzi w'embeera kati baleese abaana abalala mu nnyumba kibaluma
ate bo balina empisa ennungi ekitabaddewo kubanga bano alabika alina ekigendererwa kyobba siruwaza bano abaana abalowooza nti singa bwe abaagalanya alabika ali yabalogaloga dda kwe kubanga bazunganga embwa be yakomba mu bigere kumbe mayembe ge gabakomba mu bigere n'eddogo obalabe batunulanga ekizani batunulanga ekizani kati baagala ddogo ddala okulemesa abaana bali abali mu maka muno bagende bayenjeere badduke buddusi waka bapaapaale nga balinga abaliko ekigoba tugenda bawanulamu okutegeera firimu egenda maaso singa aleese abaana be njagala weetegereze firimu Nalubwama Victoria akoleza nga Diana original names tunuulira firimu olaba bwadduse oluse kudduka omusawo oli omukyala yamuloga kati agwamatuseko olwagenze omulabye kati ono wuuna asigadde n'ateekawo emmwanyi mwakeberera ono omukazi yabaloga abaana si be balina eddogo kale wadde be baalireeta bano abaana tebajja bokka kati kano akakazi nkalaba kano ke kaleeta abaana wuuno omukazi yalina eddogo akaana tokalaba kano kemulabanga akato ke kaliko ekitambo kisenkulu omuloga ayinza okutankulira olutalo nga tomanyi butya bw'olufundikira olengera ekitambo kino ekinene tekyavula kikangabala okiraba lino eddagala terikyali ddagala guno gwafuuka muwalula muteeko gwennyini olaba omutaama gwamake guva gubataamira omusawo omuloga ayinza n'okuloza ataliiwo ey'amayembe n'abatanzi bw'obanga togirina nze bano babanyazifuna efirimu egenda maaso ndabyemu n'akatambo kaako akaleeta kakyali wala omuloga alaba obutambo bungi waliwo obutambo bwetolola mbu mulimu n'obuyonka bulijjo ebitambo biyonka biri ku mabeere bimale byavule bano balaba n'abatanzi alengera efirimu egenda maaso n'alyoka yeetoolooza Kiwanuka yakawanula ebiremedde mu bbanga anti Kiwanuka mpenduza ebiri ewala n'ajjawo endule ataano ag'embuzi weewaawo bulijjo alogera wano omulogo ng'alogera ku kiggwa kimu olumu yeewola n'eddogo baali bamusabayo embuzi n'ateekayo ekinaana kati amugaye sooka otole ku gembuzi kwaliwo embeera ya emergency kati eddagala lino lyo ligenda kukola naye tugenda kufunira embuzi nga tegayanga ku muddo gwa kiki nga yali yabiwata omuloga akule akusaba ekitasoboka era mugambe esijja kisobola jjajja kinoonye omulala tebayinza okusaba ekkonkoma erigumba omusawo omuzanyisa agamba ndeetera omuni ogw'endali kaakati ne tudda bano bakazi batu tebamanyi nti babaleetera ddagala kubamaliriza era weesigamanga nnyo Katonda kubanga olumu bingi byakutaasa by'oba tomanyi yajjayo bayibuli kibayita okwesigama Katonda eno yengabo ye emmundu ye kyekyokulwanyisa yali nga ayagala Katonda mu ngeri y'omu ng'ebo endala njagala weetegereze firimu yiino ng'ayita munne bajje babe nga basaba Mukama Katonda kubanga munnange olina okulabika nga Katonda omwesigama munaddala mu mbeera ng'eno eriko ebizibu ebingi oteekeddwa okuba nga osaba Katonda kaakano no tuba tuli awo ono agenda okulira anoonya abaana bano ab'omuganda we ye naamuyita muganda we kumbe bali mu kusaba bambi omwana asome ekitabo kya Mukama nga tebamutumye omanyi oyo anaabaamu akatoola abaana bano yatandika okwongera obbaagala ennyo abaana be tebalina ebatuula abo ne basoma ku kitabo ekya Katonda n'agamba nti kati njagala mube nga munnange muba musaba muyige okwesabira ennyo
ate n'okwagala na kikulu mubenga muteekawo embeera y'okufaayo ennyo byonna bye musaba Mukama Katonda abaanukule. Nze nno neeyongedde obbaagala kuba bulijjo nali nanoonya omuntu ayinza okubeera omusabi mu nnyumba n'abula naye kati nkitegedde abo bokka boozadde mu ndaayo si be baana bo wabula n'abaana booleze okuva mu nsi nabo bafuuka abaana bo naddala nga bagoberera ekyo ky'ogoberera era nga bakkiririza nnyo mu ekyo ky'okkiririzaamu. Kati baleeta Bayibuli. Kati maama leero katusome ku Zabbuli. Zabuuli bagenda kusoma Zabuuli. Alina omukisa omuntu atatulira mu kuteesa kw'ababi. Wulira ebigambo bya Zabbuli. Okuyimirira mu oyo yenna eyeetaba mu kuteesa kw'enteekateeka ez'okukola obubi abalala. Oyo yennyini ayimirira mu nteekateeka ez'okulumya abalala. Gwe oyimirira mu nteekateeka ez'okugeya banno. Oyimirira mu nteekateeka ez'okubba banno. Waliwo engwala. Zabbuli weegamba gwe wenna ayimirira mu makubo ababi gye bagenda okukolera ebibi byabwe naawe n'obawerekera tabbonjereere. Otuula mu ntebe y'omwonoonyi. Amakulu nti mbulira gw'oyita naye kasita obeera ng'otuula mu ntebe y'omwonoonyi naawe oba mwonoonyi. Kwe kwesanga ng'omuntu bagamba nti engatto z'oyambadde zizo oba si zizo. Okwambala engatto z'omuntu buba buvunaanyizibwa obanga atwala obuvunaanyizibwa bwe. Kale nno baamubuulira abaana bano enteekateeka zaabwe n'ebisigadde. Kati nga bamaze okulabika ni bava okuloga senga yeetooloola baleme otuuka bonna ewaka. Ekigendererwa kyakutandika ddogo. Lengera senga bw'ayigiriza abaana bano eddogo. Abaana be baasooka mbuno senga ajje luvannyuma bagambe nti buli omu ava wuwe. Kati nga basooka badde mmanju senga wuuna atuuka ajja asagambiza yabalagirira we bujja ekigere we muyiwe ettaka we bujja ekigere ku ttaka we bulinnye we muteeke eddagala mu buloge enkobogo busigaze amagezi gamu gadduka. Twagala wano ewaka budduke buveewo nga teri abugobe tebujja kutuyingirira. Abaana batandise okwagala okuloga bannaabwe kyokka nga abali tebalina buzibu. Bwe babalaba ne maama yatandise okwagala abaana bano basabi ekitali ku baana be. Kati bali we balaba nga maama waabwe abeera atijja na bano balengerera ddala nti bano abaana baaloze maama waabwe. Kubanga ate omwana omujja omugenyi ajja atya okubanga ayagalwa nnyo okusinga bo. Ndowooza mulaba kye nabagambye. Sebakiwa n'essimu ne kikwatamu mmwe nga eri yabagaana nga newe mwali mugikwatako yababoggoliranga biri awo. Genda olabe okirogerewo nga tekinnawola. Kwe kutambula nga badda muli. Senga yabapika senga. Baabo maama kati maama naye yeebuuza abaana bano ng'agamba naye mazima ga Mukama Katonda mwe muli baana nze mbazaala era ndabira ddala nti muli musaayi gwange naye mwe mumanyi butya bw'ensula. Temufunangako nakadde kumbuuza ni maama wasuza otya kasita enjuba eva bafubutuka mu nnyumba balinga misege. Munviire mwe abaana ebabuulira abatawulira mundeke ngende n'omwana wange. Olaba maama abadde alinnyeewa kati ne basooka babala maama waawe abadde alinnye balabe baba bakyabala ebigere kano ne kajja. Diru neeyika diru eyise kakati kano kasooka ne keebuuza kiki. Jjukira bano basabi nnyo. Bw'obeera ng'oli wa Katonda nnyo ogwa nnyo mu nteekateeka z'abalabe. Kati kabasanze bagenda kulonda bigere. Kati ne badda nga bali bagenze. Kati ate kali kayiseewo. Maama yabadde ayimiridde wano kakati no batabuddwa. Nabo kennyini ebigere oba abadde ayimiridde wano oba kyekino
ekyo ekigere kya maama naawe kati ate banoonya nabo we balinnyawo mujja kwonoona crime scene gwereeta eddagala nze njiwewo onoolondoola ota n'omanya ekigere kya maama kubaka kati luli babadde bamaakinze naye mukwekanga ne ba animakingawo kigere si kya maama kino nti si kya maama wano bwe tuba tuyiwa oli waabadde ayimiridde omwana ow'obuwala waabadde ayimiridde yiwa naawe yiwa yanguwa yiwa oba oyiwa firimu egenda maaso yitawo yiwa oba oyiwa tugende tuve wano munnange abaana ab'obuwala nga bakwata kuba okweyongerayo nagamba it's all about this VJ Emmy official na mwenna abatu abatu bagalanya abagala okuwagira ebina Uganda nagamba enezanyuddwa bannaffe abalabika okuba nti ba villagers of energy kibuga Uganda kakati senga abadda yeewa omulogo we neyekanga kakulu mukuweta teyaweta kati kumbe kakulu amulabye ate kakulu yeeyisanga mbega oba bamuzala bali mu kikolwa kya bukesi nze naawe kati yasooka ne yeebuuza ono abadde alagawa ono wano wabadde aweta eno ennimiro si yaabwe nti balinayo ebijanjaalo nti oba agenda kuyimbula nte ku ttale oba kujjayo mbuzi tebalunda nte abadde alagawa kakulu si mwangu ate ayagala nnyo okukola effujjo naddala ng'akusanze mu kikolwa kyalina okubbiramu embooko kati ng'asooka agwa kava kati kumbe senga agenda okwetegereza ndowooza kakulu abuliddeyo kumbe kakulu mu bukulu bwe akiri mingi agudde kava senga teyamanya kati akomawo alingiriza alabe kakulu taliiwo kyava yeesogga ettale kumbe kakulu waali akiri mingi kama ye ameuona kwa nini ye mtu hii ameondoka huyu hapo kama uona ondoka minaona yeye unaondoka kama wewe uona yeye anaondoka wachana na mambo hiyo wachana uona mtu yeye kama wane ameondoka hapo hiya wachana mina uondoka hapo nanonya wayingirira alabye wayingirira kakulu ennyinde y'okuwunyiriza ennyo gwe atalimbwa teri kuleeta obuzibu oliwunya ku munnyale agenda otuuka eno ng'ono yazze kunona ddagala mu ssabo n'amwekanga baasi muva tuloga misana lindako kansooke enkuba ono aloga gwagenza okulogwa ŋŋenda kulaba oluvannyuma gwe ssebo kiki kino atandise okusooga mu kiwanuka n'akwata muwanuka n'amusoggasoga ayagala kuba mayembe kibooko kakulu ayagala kuba mayembe kibooko ssebo ayagala gakuba tegagalamidde aro okola ki wano muloga abantu emisana abalogo temukyayinako kutya wadde muloga bulozi bantu nga musanze ologa bulozi nze nno gwozanyirako siri muntu kakulu yayina kibooko omuloga amuloze omulogo yamuloga olabikonzanyisa kankugire eddaga kankongere ntera bba wa doozi emu naye gwe buuka na 2-3 amuwadde overdose kakulu omutwe mugumu wa mpaka alinga aliko dogo proof kakulu weeyita ki oganyi kati n'amukwatira mpaganya alina amayembe mangi kati amugiddeyo mpaganya kakulu ogenda owulira kamunguluze kakulu najja akwata kakulu kamunguluze amukutte yamanyidde abalogo baloga misana abadde agala tuloga eddi ne bame baloga ssaawa mmeka nkuloga nze nga n'enjuba yakavaayo tonzanyisa nze nakuloze dda kakulu alinga aliko walagi anti amwagala nnyo oleeta effujjo wano ne beetikka kakulu ne basuula eri n'omugere n'afuna
n'omugere yafuna. Maama ali eno awembejja byana bye, ali eno asiisiitira byana bye. nga zinyuma Sebo biringa ebyagala okuyonka amabere, biri ku nnyina bitawaanya. Omanye ebyana ebyo nga byakwagadde kiyinza okutawaanya n'ogamba kyazze buto, kumbe kiri mu kukola kyejo. Ekyana kiri mu kukola kyejo. ate ono yali akyali muto. Bagenda maaso n'eddalu lyabwe. Ate maama asibe Baagala maama abe nga abasiba enviiri. Maama agamba enviiri zikyali nto. Nga bw'omanyi omwana ow'eddalu amalimba bw'aba ayagala enviiri aba azaagala. agamba butalina sente ze maama ajja kunsibisa. Naye maama waabwe lumu baamusabako kubanga abasibisa enviiri. Maama waabwe n'abagamba sente tetulina ffe. Waliwo amaka agamu nga tebalina budde bwa kyejombo ate bamusiba enviiri. Yagamba ffe tetujja kuzikusiba. Kaakati nno wano baayize okwefuula abakola emirimu, bagenda okuba nga abakoma bw'ewaka. Leero baasazeewo bagendeko ku luzzi n'amazzi bali mu gazanyisa ate ge bajja emugga. Baabano bagayiye. Olwengera abaana eddalu eri baliko. Ekyamazima senga waabwe yaboonoona. Senga waabwe yaboonoonera ddala. Kati akutta akadomola ka munne akazizaayo emabega mbw akakime mbw ayagala asembe emabega ng'emulye. Noono n'akwata akake. Kyokka babadde banaatera okutuuka ekalaba omuzannyo. Bebyo abaana bye balwa ku luzzi kumbe obwedda bazannya. Bali mu muzannyo. Bali mu muzannyo. Kati bagenda okunnyuka omuzannyo. Mukwano gwabwe. Ate najja ne badda ate ku mukwano gwabwe. Ne badda ku mukwano gwabwe. Kakati nno maama ali wano waliwo bino ebinaaka ebiwoomerera ebyo baagala nnyo bigaayagaayaako. Omulogo Sadida ayagala kutta mulamu we yeddiza oba waka wano. Bali abaana baba bangu bagoba nga nyaabwe taliiwo. Kati nno aba ali awo essimu emukubirwa. Essimu emukubirwa. Essimu emala omukubirwa. Oba waliwo amubuuzaako. Bamubuuza mu mbeera gy'alimu. Kati ekyokulya n'ateeka wali. Asobole okwogera n'ono amanye. Ani amubuuza. Akwata amazzi. Amajama agajja katandaalo. Asobole okugenda okugayiwa asobole okwoza entamu. Kyokka waliwo amutwalidde ebirowoozo ku ssimu. Jjukira abadde alina ekiswiti kyanuuna. Kati laba maama bw'ajja ayingira ennyumba. Maama bw'ajja ayingira ennyumba. Kati kumbe senga yalabanga afunye omukisa. Anti ekyokulya bakiresse wali ku katandaalo okuliraana ekiyungu. Kati ng'omulogo bw'aba n'asooba. N'asooba omulogo. Omulogo bw'asooba n'alyoka asumulula eddogo. Katunuulira eddogo laba firimu. Tunuulira eddogo laba firimu. N'alyoka ayiwa eddogo mu ekisese ekyokulya kya munaki yeemu eddogo waddamu kikwatira kajja kiwulira. Bane mwegendereza obukazi obutonotono bwe buti obutambula ng'enkobogo buba bulogo. Kati laba kano. Mukazi wattu ali ku ssimu ali mu kuyumunguza mu ntamu atera afumbe buvunaanyizibwa bweyakabu. Alina obbulaba wadde aliwo ne mukulu munne naye oli si byaliko. Kati ng'ateekayo essimu. Essimu baziteeka wala mu buleega mpaka mu mabeere. Bazikwekera ddala. Kati anona ekiswiti kye. Atandika butokomba. Omutemu alengedde mission accomplished. Akikomba ekyabadde kiwoomerera kitandika obaalaala. Agenda okulira okutuŋŋununa. Abadde alina ogenda seeka emmere yajja mu nju kutuula. N'awulira kati oba otulo tuvaawa.
agenda okulingiza bano baliwo babajje bafumbe kuba mpulira sirina maanyi kyokka yavudde eno ng'agalina kati atandise okulira nga teyeetegeera bulungi bano agenda okulira ekintu kiringa ekimusimba omutwe ekintu kiringa ekimusimba omutwe nekijja kimusimba omutwe nekimwetolola omutwe ekintu ekimuluma kimubaalaala alinga awulira kamunguluze alinga atali kamunguluze afa bambi agenda okuba teyeetegeera omutwe gumunyola ng'oguliko ekinyoola omutwe gumunyola ng'ekiriko ekinyoola firimu egenda maaso njagala weetegereze firimu egenda maaso weetegereze tunuulira etabuino omukazi n'atandika okwegolola mu ddiiro nange mumpe ku butunda mumpe ku mazzi ag'okunywa wabeewo mpaka lyamyenyengewo waliyo banne bampe ku mubisi omusogolerewo nyagala amazzi bampeyo walagi tamanyi kyayagala eryo si ddalu maama ali mu nju ayaziirana tebereza abaana be yakera n'azaala tebaliiwo babatumye ku luzzi ku makya baabano badda lwaggulo maama yeesikambula akuba endulu naye nga tasobola gikuba yayagala akuba enduulu naye nga tasobola gikuba ogenda okwetegereza bano baba bakomawo yagwa mu mulyango maama yagwa mu mulyango kano kadduka babadde bagenze kuleeta mazzi anti ababadde bagatumiddwa bagaleete bagenze mu muzannyo bagenda okutuuka eka nga maama yeegolola maama munnange bagenda okuyita maama ate maama abadde ki maama kikyate kati kyabasobera n'omuntu atayogera kyabadde bawulira awuuna yakawuuna awunuuna kati munange ebintu by'omu kyalo bino era kyobulaba omuntu wakufaako ng'olaba iye ogenda okwetegereza bo baleese kiwero mbu bamuseeko ekiwero bwe guba musujja gukakkane bamutaddeko ekiwero. Ladies and gentlemen, ekiwero kimwongedde supiidi oba kimutereeza? Ekiwero kino kimwongedde supiidi oba kimutereeza? Ekiwero kimwongedde supiidi oba kimutereeza? Bannange mama ogenda okwetegereza alinga mwanange Jessica muli awo mami tubadde ku luzzi obwedda muli luddawa be baana be bamanyi abamufaako era bamubeerako be bamulekera. Omuntu ayinza okulekera abaana oba muyambire kumbe bazze kuyamba gwe. Omukazi abadde ayogeza amaanyi wuuna eddoboozi liri mu ttondo. Ekiwero kye bamutaddeko obulamu bukomyewo. Amaanyi gakomyewo. Kirabika lino eddogo lyakunnyogoza bunnyogoza bw'olifunira ekiwero nga lidduka. Ekyamazima mbadde mpulirira ddala nga ŋŋenzi. Jjukira abaana bano basabi nnyo era si boonoonyi. Ate buli w'obeera nga toli mwonoonyi Mukama Katonda asembera kumpi w'oli. Ye buli w'obeera nga toli mwonoonyi Mukama Katonda aba ayagala abeere w'oli. Weetegereze firimu.
kye bava bamukwata. Basobole okugenda mu maaso n'okumwalirirako ebweru awo atuulewo okwo. Bafa abaana babiri, abaana be yazaala tebalabikikako, tebaliiwo. Nga mpulira nnyongera okuyongobera, mbadde nga mpulira awonye naye ate nga mpulira nnyongobera. Munkwateko omutwe gukuluma maama, tegunnuma naye mpulira gutokota gulinga ogukulukuta. Omutwe mulinga omugudde ejjinja. Omutwe mulinga omugudde ejjinja kweri? Omutwe gugudde mu jjinja, gugudde mu ki? Maama, maama, bagenda omukwatakwata, bagenda okukwatakwata ku maama oba tumwongere amazzi kubanga olumusiza ekiwero n'abanga atereera. Kumbe eddogo libadde baliriseka, baliyira ebiwero, balisiigasiiga ebiwero eddogo. Ekyo tekyabadde mu pulaani kuliwereba mazzi, kati ne bamuwereba. Bano babadde batuusizza amazzi bali mu mboozi ne mukwano gwabwe oli abaleetera olugambo. Era yabayigiriza nti maama bw'akuboggolera mu kkubo oluyi bakuba bazadde baabwe. Ono yabawa amagezi nti senga wamwe babamanyira mumulye ku ngufu. Kati bagenda otuukeeko bava mu lugambo. Maama waffe mukoze eki? Ade kimba omutwe gumuluma. Musujja? Mumusiza omusujja ate? Ogenda okweregereza maama? Maama talina kyagambye oba ki? Mwe baana mmwe, maama waffe mukoze eki? Maama waffe mwagala mukola ki? Ne batandika okwekyusa. Efirimu egenda maaso. Genda okebere wansi w'ekitanda kyange wansi w'omufaliso. Maama ng'abatuma. Okulabayo fayiro. N'amugamba baako fayiro gy'ondeetera wansi w'ekitanda mu kisenge kye. Nkikwasiza gwe. N'amugamba obuvunaanyizibwa bw'ekyapa gwe obulina. Maama yawuliranga obulamu bugenda. Abaana abatali bantumbwe ye be yeesigisa ebyama bye era be balina okugenda maaso n'okulayika nti balabirira ebyapa. Ndowooza okitegedde okuba nti omuntu avudde ebweru n'asikira ebintu byammwe si lwakuba mbu yaba ateekeddwa okusika, naye empisa obutegeevu kintu kirala nnyo. Omuntu awo avudde ebweru asobola osikira atali ab'omunju mwe muli, ate obusika ne babuma ab'omunju. Wuno maama atandise okuyiika endusu alinga ente eridde kalusu. Baana bange mukuume bulungi kuba kali ntegedde mmwe mutegeera, bali tebategeera mube nga abamponzikamu awo. Mpule omukazi ogenda okwetegereza bali olukomye babuuze abadde ki? Ne bayingira mu nnyumba. Kati kano ke bayingidde mu nnyumba maama akitegedde abaana tebalina magezi. Era ogenda okwetegereza ndulu ye eyaddirira. Bano abasirusiru ba wano bagenda okuva mu nnyumba nga emiranga gyatandise dda. Bagakaaba bambi. Maama alabika awese. Omulogo yabadde siriyasi. Yesenga waabwe yabatwala abayigiriza okuloga. Yafudde. Yajja yekangabiriza maama. Kitalo wowe kitalo mabeere n'omugumba agamera. Wubi mulamu wange maama. Nga wayita ennaku 9. Eyakuloze yasinga okukaaba ennyo. Kati ennaku 9 zigenda okuyitawo, ogenda okwetegereza omuwala. Ono nno yali omuwala omukulu Nabatanzi kwadda. Efirimu egenda maaso.
owulira enseko zatandise okuseka omwana omuwala akuze nga ne ssenga yamutwalako okutyaba enku atandika atya okwevuluga mu ttaka atyo anoonya okwonoona emaali yonna. Ekyo ekintu ekyo kikoleka omuntu ategeera obulungi nga waya kweziri. Kati akazigo kali mu nju naye yeesaaba nfuufu. Omanya waya zirina we zakyadde ate nga tezidda leero. Kati atandise okulaba ebikoola by'emiyembe abirabanga nakatibbu gatimba. Ali mu kuyenga nfuufu. Omanyi kano akaana akatoke kakyasinza okubaako ettabbu. Ono omukulu kati yajja ayogereko ono waya teziriiko. zuula nga kaketta. N'agamba nalabye akaana kano akato. Lwaki naawe onjira enfuufu? Eri yakwongera. Kugamba yakwe. Karoli tanamanya ati waya zagenze. Waya zagenze dda nkobera kinze nja kulopa nze nkulopa. Musiru wanjiridde takuba bannanga aliko ekyo omwana ono naye alina nnyo omuzannyo. Ono alowooza nti oli ali ku muzannyo. Yalowooza nti ali ku muzannyo. N'agenda maaso n'omuzannyo gwe laba eddalu. Yakuyiira omuntu ettaka nze nkuyira ettaka nze ate nja kusaba ebizigo olaba. Ono kwe kujja n'aba omutwe. Ali mu kunaaba mutwe. Senga kati okuva maama waawo lwe yafa. Waasigalawo bano n'abagwira. Ali mu bagwera kawunga. Kibi nnyo omuzadde w'okufa n'afa eddogo nga n'amussa ali mu luggya wennyini ate yeetaaya. Kati yamubuuza owaayo obadde kinga onaabako mutwe gwokka. N'amugaa ati muwalawo anjiridde ettaka. Ate oyo omwana alekeraawo ekyejo. Balowooza kyejo. Kumbe ekyatwala maama kinonya omwana mu nkola ya ddalu. Ono kimunonyenga mulalu. Afuuse dizongopa. Azolose. Omwana okuzoliga kirala omwana azolize ali eri yeesaaba ettaka. Bawuza tujjamuko balowooza ali mu kyejo. Kumbe ekyatwala nnyina kinonyeye. Sitayiro ya ddalu mwe kimutwalira. Omulogo wuno yeetaaya. Ye yabayigiriza nti okuloga ddogo lyasooka nyaabwe. Kati yajja ayita Diana. Ogenda okuyita Diana tebamulaba. Nabatanzi n'avaayo. Kaakati Nabatanzi bw'avaayo ng'amugamba nti ekyana nkiresse wano nga kiri mu ttaka. Ogenda okwetegereza Nabatanzi ogenda okwetegereza nga kiri ku muti waggulu. Omwana omuwala talinnya muti era mbu bw'alinnya omuti teguddamu kubala. Kati ng'ogwo emiyembe guba gwakosaako bitontogolo. Omwana yalinnye bamuyita laba gyali waggulu ku muti. Lwaki tovaayo? Jangu wansi mangu. Bamunoonya ali ayiguru. Bamugamba jangu wansi za hansi. Ajemye. Kaakati tuba tuli awo ogenda okwetegereza waliwo abalingiza. Bano bava kutya abantu basanzeewo embeera ewaka. Kumbe ono yagudde eddalu. Omwana nabadde manyi oba ali mu muzannyo. Naye kati katandise okukola ebintu eby'obufuusa atyo. Ndabanga atali muzannyo omwana oyo. Alinga aliko ebigendererwa ebirala. Alabika oba njala yeemuluma kuba munanga omuntu enjala ekuluma waya ne zikendeera. Eyo si njala. Eyo si njala. Mwana gwe vaayo kale bw'eba njala olye ku mmere. Ali ku muti waggulu waya zaagenze. Ono alowooza bano ne bajja bamuyite bulungi. Jangu. Neeragenda bane kati kumbe eddalu lyamuli nnyo n'amulabanga ezzike. Aha. Bunatandise okaaba oli amulabanga ettembeeyi. Lwaki amulabanga ettembeeyi? Baasindika erisse nga baamusindika. Baasindika erisse nga neyeyiwanga ensawo y'amanda. Abalalu baba n'amaanyi.
abalalu baba n'amaanyi. Ono walabira n'akwata omuto n'amutuuza wali jangu tunaabe tujja kunaaba ate amazzi gookyo ogawulira mbu banaaba amazzi gookyo bali mu kuyenga nfuufu. Obuze bw'omulalu ng'eddalu limutuuse ebuziba. Senga bamubundubudde senga n'akulukutanga mukoka. Efirimu egenda maaso. Kati bambi bano b'engeri gye babaagala kaakano we kamuwa akafuba abali we kaba amugoba kano bagwe kati baagala omu. Oyo omwana ddalu limuluma. Kati agoba ati afa ate n'asembeza eri. Oli gwasembera oba eddalu lyamuzizza buto. Baali baagala baloge bano badduke ng'abalalu bagende kati eddalu lyakutta oli. Ono kwe kwata enku batwale mu kiyungu batandikiraawo. Kati ne tuddewo omusawo omukubeko oge kumutwe okubako koonako olawo omusana ekisiikirize kiweddewo. Waliwo gwe baaloze okuwenga yazanyidde ku ssabo kati ne bamusuulawo akasana kwokyo. Ono oyinza okugamba yazze akaagala kukoota yaguddewo bugwe. Kati yamugamba agenda obeeko ky'omukoonako asitutulabe oba waliwo embeera. Ddogo lyamukutte ejjo twamuwadde lingi eddogo lyamukutte ennyo twamuwadde lingi. Yamugamba mukooneko nga tasituka alemeddewo. Omulogo yalogolola baamuwadde eddogo lingi. Kati ate si kirungi omuntu okufiira mu nkambi y'essabo. Musana guyinza omwokya bw'ogattako eddogo n'afa bufi. Jangu tumuseetule. Teeka wano tulabe. Kakulu yaluguddemu. Yabadde atawanya omusajja akuba buli gwasanze emboko ku kyalo. Leero yagudde ku mulogo. Ne tudde ewa Nabatanzi. Okukula kuno kuba kwa birowoozo si kwa mubiri. Omuntu akola effujja ebbanga ddene lyonna nga tagambwako. N'ekituuka ekiseera n'atandika okutwala obudde n'alowoozaamu ng'omuntu omukulu. N'ajjukira ebiseera babadde bagenda ku luzzi ne bazannyira mu kkubo. Abakazi abakulu balina n'amabeere ageewuuba. Ne babeera ku luzzi ne balwayo. Maama waabwe n'atuuka n'okufuna ebizibu byonna nga tebaliiwo. Maama yalogeddwa tajjanjabiddwako. Ebbanga lyonna ne bazze balaba maama waabwe ng'ayagala abaana bali. Ne balowooza nti abaana bano babaagala lwakuba maama baamuloze. Kumbe bo bennyini be baaleeta eddogo. Kati yasooka n'ajjukira. Twali tugenda okuloga kaganda koono maama omwana n'ajja n'atulaba. Tetubanga eddagala twayiwa wakyamu nga ono okugwa eddalu nze gwe twalu kubanga kireka nayiwa mu bigere bye. Baali baagala buli bwe baba basuula eddalu kati lyasudde ono kati yakomawo bwe yayiwa eddagala n'ajjukira. Kali bwe kaabasanga ne beekanga naye baamala okuvaho ne balowooza ebigere kati nga tebamanyi oba ani abadde ayimiriddewa bayeekanga bayiye mu bya maama sole nga bayiye mu byono muganda we. Kati ono nga tajja senga obuzibu ntegedde we buva. Nawe nga senga gwe waleeta obuzibu ate nakola ki? Siga watutwala ew'omusawo watutwala otuyigiriza okuloga. Senga tosirwala senga munange tuula. Senga nja kukyamusa. Weerabidde talanta gye nsinga okuba nayo okulwana nja kukuba. Aye towera lukuba. Gwe wantwala okuloga kati eddogo lirino likutte muganda wange. Mukazi watunga ayitawo. Kati obuvunaanyizibwa butandise omukwata kiba kibi nnyo omuntu okutegeera ng'obudde buyise. Nabatanzi kyampaka. Speedi nga nene. Kati nga tagende wa mukwano gwe. Kati ku speedi kwe yajjira ono yatyamu.
Diana wenjo. N'amugamba wenjogira Diana yagudde eddalu. Kugamba. Omuso gakoba nti agwire iralu. Kiki nti yadoloka adolose munna. Aye toyiti kyendi kugamba iwe oli yadoloka irala. Iva ne mu by'omuzaano twetaaga kujja musawo kubenga atuyamba. Temukolanga ekintu nga olaba bwe nabagamba nze mugezi wammwe ne mulandisa okuloga temunaba kuyiga kuloga nino bayigiriza eddogo engeri balikozesaamu. Nikatuwe bitala nikatugamba tubiwe mama wafu okulinnya mu kigere. Okimanyi ndi kasenga ke kaleeta obuzibu. Tebamanyi oba be baakola ki be baagenda maaso n'okuleka kandi be batta nnyaabwe. Senga ono yabadde abikola kuba buli kimu kyonna kirabika kiva wa senga. N'okwekanga okubaddewo nga amuyita olumugambye nti nno kirabika be baalogwa muganda we. Senga n'atabuka. Kakati ng'amugamba nti gwe sooka olindeko. Nabagamba dda abantu abakulu b'ennaku zino babakuba kuba bamanyi okwesiruwaza. Yitawo. Ne baleeta masinali baleese masinali omukugu wa kibooko ensambagere n'amabbulo. Kati senga atudde wano ogenda okwetegereza nga waliwo ayingiddewo ye Praise Akankunda original names. Ologa abantu ani obegaana abantu abakulu ennaku zino babakuba tekikyazira omukuba namwe amagezi senga baamuli obuswanyu kiboka embisi bane ekiki gwe toyingirira bitakwata kutukuba abantu mwereeta wamagwe kwata terera senga bambi bamusonye talinaako nnyama emala bajjamu kuba kugumba likutuke talina nnyama ewera ono amukuba nayagala kumanya kankube nkutulisa obubi n'obwo obutawera. Terera nkuwe terera kuloga bulozi bantu wano fujjo ffe tugenda kuvumula na kibooko kati bamukutta amataayi ono yeyatta maama ono bikyuse bakitegedde bano bebaleetako empalana tebaalina buzibu kati nno laba eri laba omwana Zolo afunyeyo mikwano gye baategeeranga bo. Mulimu abagwa eddalu n'asala emyaka 2 n'addayo n'ategeeranga ab'omukaaga. Baabano bali mu kwepena. Kyokka waliwo wa kibooko kyemmanyi omulalu ategeera fimbo. Iwe naani bali mu muzannyo. Ayagala kuzannya kati kukola bukozi ddalu kunaaba nfuufu kubeera awo eddalu likula nno ate eddalu buli likula lituuka ku stage nga terikyavumulwa. Eddalu kasita likula alo stage kwe lituuka nga terikyavumulwa. Tukyayinawo eddagala remedy ya kibooko. Tulinawo kibooko kati katuuze wano tezinnaggwa. Akakazi bakalina tugenda kuba kibooko ku lulimi tereza advance tekawo omunyuma ate abalogo tebawulira kibooko terera banange kuba tugende munange tamanyina bwamuyita nayo nakuba ne batayina bwabayita onzanyisa nze okola bukozi wano ekitegeeza eddogolyo watandika okusiba ebbina kati n'omuge katosaana kugubeerako jangu wano bakuba bakkalirira bakuba kibooko nga bakkalirira mukasana banaye kibooko y'omukasana nga naye eruma bwayo ogiwulireka ku kasomyo kibooko eba ekyavuga eno waliwo abayimba amiina ddala siye ogenda okwetegereza nga maama waabwe yabaleka wuuno akomyewo. Maama waabwe yabaleka wuuno akomyewo baaba. Maama gye yali yalaga alabika akomyewo. Baasanyuka nnyo okuba nti bazzeemu okulaba ku maama. Era baamusanyukira ne bamubuukira n'agwa muli. Wabula ebintu nga bwe yabireka ne mukwano we gwe yalekera abaana. Uli yafa dda myezi 9 egiyise. Wabula baasanyuka nnyo kuba maama nti yali akomyewo.
Sebo yajja n'essimu etaaliwo. Omuntu bwe yali nga yagenda n'adda n'essimu ng'alabikikako munnange omanya ndi waliwo ebyakyuka. Abantu obasanga nga tebalina ssimu. Abantu obasanga nga tebalina ssimu. Kati musoke mumbuulire ki ekigenda mu maaso wano. Yafa. Kati bagenda otuuka nga babagamba nti maama yafa. Mama gwe watulekera yafa. Mama kye yafa. Ng'amugamba nti maama yafa. Yafa dda. Maama wano we yatuleka maama yafa. Okusaaga lekera. Temusaaga baana mmwe mumanyinza okusaaga nkukubira empi. Mama ze. Kye tugamba ge mazima. Nzamudde. Tamwebazizzaako. Ne kaganda ke kaagwa eddalu bambi. Ekiri wano oli yagudde eddalu omusoga akoba nti agwire iralu. Kyokka ng'okyaliko oli eyagudde eddalu waliwo ge bali mu kalakata kibooko nga bamwanika musana. Oti nti mmwanyi. Bamukuba kibooko mbu alayika yavaako ebizibu ajja kwogera. Kibooko bamufunidde za mutuba n'endooza bongezeemu. Naye mukazi gwe lwaki walina ettima wegendereza ng'obukazi obw'embaliga obwo. Obwo obukazi obw'embaliga bubeera bukambwe. Lwaki omukazi wamukola ekintu ekyo? Omukazi nga yakusembeza yakwagala. Lwaki wagenda maaso n'okola ebintu ebibyo ebyenkanidde awo? Laba kyeyakola omwana w'abandi yeeyenga mu ttaka emaali yonna agiyiyeemu enfuufu. Maali agiyiyeemu enfuufu. Emaali agiyiyeemu enfuufu. Firimu egenda mu maaso. Laba omwana yali omwana w'omuntu. Takyategeerekeka. Ali wano yafuuka pewuna. Omwana yawunuuna. Omwana yalabayo. Enfuufu gye banaaba yafuuka pewuna. Uyu ayagala kuzina kisaakamba naye ng'akizinisa bisambi. Yakaabira mukwano gwe. Kibi nnyo okulayika nti okulembeza obulimba bw'endowooza zo. Ekirowoozo kyonna ky'ofunye gwe n'okitwala ng'ekituufu. N'okyawa abantu ate abandi badde okumpi naawe okuwawuligana n'okwagalana n'obafuula abalabe bo. Ogenda okijjukira nti si yali omulabe wo asooka ng'omulabe wo wadda yakuli kumpi ng'obudde buyise. Kaakati no baakubasenga kibooko munne yamussa ddogo naye alabika ye agenda kufa miggo. Kati baamuwalula ne bamuyisaawo. Tugenda kukuba livansi akakabina kajja kuwuuma. Ne bamuteeka mu kkomera. Kati sooke tukuggalira eddogo likuggwemu. Waliwo ono omukazi omuwala omulalu ono mukwano gw'abano. Praise akankunda. Kati twadda munda. Pulaani ebuze. Ekibuuzo kiri nti kiki bazzaako. Twagala kulaba kiki bazzaako. Kaakano no tugenda okuva eyo. Ono baamubikidde wano. Eddogo lyamukutte yeebase. Kati yangu tumuze mu kasana bwe bamwanikako bwe bamujjayo bamwanikako. Oba eddogo lyagala nnyo gwe baanise. Situla tolina maanyi. Ali wano ayiika asowosa olulimi ne bamuzaayo. Bamuzizzaayo. Ogenda okuva eyo. Kaakati nno bano maama waabwe okukomawo ayina by'abaleetedde. Ayina bye yabaleetera. Munnaye ng'abagamba abaleeteddeyo kagoye. Ebbanga lyamaze nga taliiwo. Ng'omuntu yenna aludde nga talika. Ono agenda olya waliyo okugabana. Yayiga n'okubuuza. Gwe bakugamba nti ensi ekuba olowooza ekuba etya. Ani yali amanyi nti nabatanze eddalu lirikka wansi. Kati alandiso tunula bali mu kukola mu kugabana ye tagabana. Kyava avaayo.
ono ssebo baamukubye ekiteeteeyi alabise bulungi nnyo bitya. Ekiteeteeyi kimukoze bulungi obutagambika. Namugamba munnange omulimu gw'okoze mulungi olabiridde bulungi muganda wo. Ono abalaba maama we taliiwo, muganda we yagudde eddalu, kati bo be bali ku noobu. Kati obujja bwamukwata n'afuluma. Obujja bwamukwata n'afuluma. Obujja bwe bumukwata yajja ne yalabirira owuwe. Kumbe ono tayagala. Waya zikuze. Nkugambye eddalu we likula omuntu atuuka ekiseera nga takyasobola kujjanjabwa. Bamuwa amazzi tagaagala. Yayagala kuyenga ttaka na kkomba nfuufu. Ayagala kkomba nfuufu. Amazzi kyakuzanyisa. Bannange okujjanjaba omulalu si kyangu. Okujjanjaba omulalu si kyangu. Munnange ennaku yayongera okulabika nti eyinda mu famire y'abaana bano. Omwana muwala yali yalabikako kati atunula ng'ekisuule ku ttale. Byalaba takyabitegeera. Miziŋŋoonya agiraba ng'ebikajjo. Buno bwonno bukomye obuzannye n'omulalu waabwe. Era bo buli bulengera buba bukimanyi nti buzze kuzannya ne mulalu waabwe. Waya zolozolo bintu teziriiko. Busooka na kubuuza oli nabatansi. Tuzannyeko noono. Baalaba ekyokuzannyisa ekiri waya tekuli. Ne bajja beeyiira ettaka. Bwe buddeyo nga bugaatubadde n'eddaana nga tweyiira. Mukazi wattu byamusobera. Ebiseera ebisinga bw'olaba omwagalwa wo ng'ali mu bulumi alumwa nga tomanyi kyozzaako, oyinza otandika okukaaba. Oyinza otandika okukaaba. Kaakati nno ono okuva lwe yakomyewo abaaye muli baawammwe. Ewa maama waffe ewa maama mukwatawa ewa maama. N'obwana obutono nabo bubanga balalu. Waya ziba ntono. Ayogera kyayanguyirwa okwogera. Mikono gyamwe gye giri. Kati mbazze kuzannya wa mukwano gwabwe yoyo. Kubanga bo bulaba benkanya waya. Waya ntonotono ng'ezaabwo. Gwerekera awo enfuufu. Amukanyuza eri. Kiki ekiyamba? Ave mu kuzannyisa ettaka. Aliyonka alinuuna bamuleetera emmere. Olumu agizira. Kati ono yajja amuliiseeko. Waayo n'olya? Mikwano gyange walieko mikwano gyange. Mikwano gyange baba kwata nkuliisa. Abla baba. Abundu baba. Yazze buto. Waya zimeyenda. Waya zagenze. Waya zagenze. Omuntu abadde yeeriisa kati balinga abaliisa bebbi. Kati waya zayina za mwana muto ali mu kibaya. Takyategeera okutegera tekuli ku sayidi ye. Ebintu byonna byakyuse. Kati tewakyali kyabalanga bw'ayagala. Wabula kati buli kimu kye kimubala. Buli kimu kye kimubala. Emmere emuwoomera awulira ng'etuŋŋununa, awulira ejaagira ekunkumuka etwakaala. Tabitegeera. Kwako nkwongere. Kwata nkwongere. Yagaana. Yagaanira ddala. N'atandisako biriisa na bino. Nanti newe tebitegeera nga ye. Ono yafulumye n'agenda kaakati akomawo.
okola kino omulaba ogenda okwetegereza ono atandise okikkaatiriza nti oli mulalu. Ono naye bamuyamba okukuliza wano ababe naye ate abaana be tabaagala bazannye na mulalu. Abadde amuwa ku kyokulya ate ono amugaana. Senga bamusibye maama wa wano yafa. Kati ate ono omukyala naye ayina engeri gy'atabuka ennyo. Teweesembereza byana ebyo tebiina magezi, vaayo. Ate nga yeeyisanga ye nannyinimu okusinga abaawali. Sabo gatotuma mwana wange wa mulalu. Bali abalalu tebabaliraana. Lwaki omwana nga omusindike w'omulalu amuwa emmere kumbe ono awulira? Yadde mulalu. Ne wanaaba mulalu muganda wange. Ate wano waabwe. Ani yakugamba? Gwani yagamba okumboggolera? Onziramu. Kunsomesa. Oyagala kunsomesa? Otegeeza. Namuga kyoyagala okutegeeza. Otegeeza ki? Oyagala kutegeeza ki mukyala gwe? Awatuse. Tokuba oli. Maama teweekaniikirira. Tutandika okulaba lwaki maama embeera yali emulemeredde n'atuuka n'okwavuwala talina kyaliisa baana. Olugezigezi lungi. Ayaka nnyo yeerabidde wano si waabwe kati abaana be baamukwata. Maama n'abatabukira. Munkwata mutya? Ndi mukuba muntu muntabukira. Ontema enda eritwala eri. N'abagasa akuddamu kumanyira nti omwana nga omutwala eri omulalu. Ffe tetugwa ddalwe waffe. Temutusirwalirako. Olengera abantu we beefuula Sserwajja okuuta. Olaba wasinza nnyinimu entannama. Omwana yakwata nnyina aleme kukola ddalu anti babalabiridde ebbanga lyatabaddeewo. Kati ate ayagala kuyiga kukuba. Mb'omwana we aliisizza omulalu bane bantu b'ensi mutegeera ddi. Mutubuulire olunaku lwe mutegeererako tugerenga nammwe. Kati bano bazanna batanze ebbali. Munnange maama tusaasire. Sibo mama wamwayagala. Maama wamwayagala kunkuba. Kulw'okuba mbu simanyi omulalu aliridde ku sowaani yazigula. Esowaani yazigula. Kati sebo mutandise okutusinga entannama. Munnange n'abatanzi tusonyiwe n'abatanzi munnange nkwegayiridde sonyiwa. N'agamba nti muganda wange teyayagala kugwa ddalu. Beegalire maama we bamusonyiwe. Tetumanyi maama jjajja ekirowoozo kutandika kwefuula nneggu. Tekuli. Katugenda okukwata ekkubo tugenda okudda eno. Waliwo abali mu kuwalampa ffene. Kati Kakulu takyalabikako. Kumbe Kakulu baamuloga ne bamusuula mu nsiko eyo. Kwe bakumira emmindi, kwe bakumira ebyoto by'okumakya. Kati bano baatandika okufuna akakisa okwetaaya. Why? Ogenda okwetegereza omusawo ali mu kunoga ddagala. Gwe nibanga avayo omusajja tatuloga. Omusajja ali mu kunoga ddagala tatuloga. Omanyi ababbi ba ffene yoyo muntu alinnyo omuti ogutali gwa mu nnimiro ye. Omuntu alinnyo omuti nga si gwa mu nnimiro ye aba mubbi wa ffene. Effirimu egenda maaso. Mwagala kudduka wamma gwe genda otuuke osekula eddagala lino. Bava kunoga ddagala bagenda kulisekula lyakuwa bazzukulu. Omusajja ng'alinga atatulabye. Anno tuba tuli wano. Mwana muwala n'abatanzi watudde bambita bitegeera. Nagambye firimu eno ekuzanyiddwa The Villagers of Energy Kiboga Uganda era nga director wayo ye Bongole Lutaaya. Kaakati no bano baba bali wano. Amawulire agabagwako nti Kakulu alabika afiiridde ku ssabo. Kati nga tebasanga pasita. Kati nga bamuwa amawulire nti Kakulu gwe yali agezaako okulokola n'alemera mu kunywa bwalagi alabika ate afiiridde mu ssabo. Kati ate mu ssabo yabadde anoonyayo ki? Kumbe yabadde agenda kukola fujjo, effujjo ne limusooka. Kakulu yabadde agenda kukola fujjo, effujjo ne limusooka. Kati bagamba pasita ne bagamba pasita abakulembere nga bba abantu mu ssabo batyayo. Bapasita batya mu ssabo anti be balina ekitala kya Mukama nga ye Bayibuli. Ni mukuloga oli mwereeta. N'akatandika okuloga omuntu mujja.
kati kumbe bano bagenda okuyingira wano basangayo ne ssenga w'abaana bali Kakulu mulamu. Just walwa manige. senga naye abadde azze kunoonya pulaani kubanga Kibookozi asusse ewaka. Kati omusumba yabagamba nti Kakulu mulamu. Buyinza. Just amajinni ge gamukutte ag'omulogo. Naye ate omulogo era tamuyinaako buyinza. Tusobola omusumulula mu linnya lya Mukama Katonda. Era mu mpaka. Owulidde ate temuntuma nnyo si mmwe mwantuma. Temunduumira gano si magye. Kati Kakulu ne batandika omuzuukusa. Bazuukusa Kakulu. Kakulu bamuzuukusa ne balyoka bamusimbula omuliro. Omanyi bagamba Yesu Katonda yanukuza omuliro amayembe ne gamuta. Abadde kyakyalimu olutomera olunkulu lumulimu ayagala tutomera. Amaze okuwona. Ndowooza oyo yateredde. Ndowooza nze ngenzi. Bamutereezezza. Kati ono yazze kunona ddagala kubanga ewaka wagaanye. Kati bw'ogenda okwetegereza Kakulu nga yakadde engulu, ono najja asabire n'essabo ly'ono mbuliggwemu amaanyi n'eddogo. Kati ssebo omulogo yamugamba nze gw'ozanyirako sigenda ndika kooti. Ojja genda. Nja kukuba kibooko ya Bayibuli. Nja kukuba kibooko y'ejjembe. Atwokya Yesu Kristo. Yesu Kristo bulijjo ababula bw'atyo. Twali tumanyi nti annyogoga ng'omuzira. Lwaki atubugumiramu? Badduka mu ssabo. Amaanyi ga Kristo nga gabagobyeyo. Kati ogenda okubanga essabo likutte omuliro, amaanyi agaali galikutte n'omulalu yakifiiringa. Eddogo eryali likutte omulalu lirabika ne litandika omuvaamu. Bano bakyayoola nfuufu najje beeyiire. Bakyayoola nfuufu ajje yeeyiire. Bamuyimbira happy birthday. Kumbe era alinga azaaliddwa obujja. Kyava atereera. Ku myaka gy'akudde takikolangako. Mu baana mwe muvaawa. Ne bumuyiira ettaka. Byabadde asinga onnyumirwa. Ogenda okwetegereza abo boggolera. Kono nti lindako omulalu ateredde. Bamuyiridde ettaka. Ono bwe yawulira nga ategedde ekyo nti bamuyiridde ettaka, yamanya nti eddalu ligenze. Naye nga tategedde ligenze litya. Kumbe omusumba pasita yabadde agenza okikola. Wetegereze akomyewo engulu. Kale no pasita kyova olaba oluusi ebimu tulwana nnyo n'amaanyi ag'ekibi nga tugezaako okukola ekituufu, wabula mu kukola ekituufu ne tuba nga tusumulula n'abo abalala abali mu buzibu. Abantu bangi bafuna healings ezili amazing. Kugamba mu ngeri eyeewuunyisa nga tebakisuubira. Ne balowooza nti Katonda akola oluusi ne bwoba toliiyo. Kumbe obaddeyo okutoba kw'omulala. Bamukwata bamuyiseewo kubanga kati alabika akomyewo mu kutegeera kwe. Akomyewo mu kutegeera kwe. Era ng'amaze okukomawo bamuyingiza mu nnyumba. Bonna kati abajjukira n'amannya ekitabaddeewo. Abajjukira bonna n'amannya kati we twogerera. Ow'essaba ali eno ali mu kutiguka. Senge yabadde azonona eddagala yeegase edda ku sikoodi ey'omubuulizi w'enjiri. Abaagala okulokoka muliwa baayitirawo ne ssenga omulogo kubanga akitegedde waliwo ekisinga eddogo amaanyi. Oyinza okwesiga ejjembe ndaba n'omulogo ayagala kukulokoka. Genda eriyo n'akasula eri amaliba g'eddogo olyoka osembere ewa Mukama. Ojja weetimbye amaliba g'endi bwoya oli wano. Ne bajja batandika okusaba. Pasita aliko omwoyo wa Mukama. Ye musajja mukulu Marvin Muwanguzi original names. Tuze tulaba mu firimu nnyingi. Yatandika okuwatuza bano obulokozi babenga bava mu luyi olw'okwonoona. Amannya gaabwe gabenga gawandiikibwa mu kitabo ekipya eky'obulamu bawone okuzikirira
babeere nga bali ku nnyumba ya Mukama Katonda. Obuwanguzi n'okusasula kube gye buli. Kaakati nno bano jjukira maama yali yabalangira ekyapa n'obuvunaanyizibwa obwewaka nga tannafa. Nejjukira Nabatanzi kati baakyusaamu. Ono baamunyumiza nti twakubasenga awo kibooko katazi mutte. Era baamusumulula agenda addemu alogolole byonna bye yali akoze. Yamwerekerako n'amukomyawo. Akwate kuba akomewo ewaka. Kyokka yakatereera. Neera kali ak'okuzunga tekannamuggwamu. Kaakati no bagenda okujja mu nju. Abaana ulira uliriza information eno mama yagenda okufanya tuleka natuli abaana aba kati ate abaana bayeegatta. Ono yalowooza mukwano we kaafudde ajja kujja afutubbale. Bamugamba ekiriwo maama yatuleka abaana bana. kubanga nali nkiraba era nakulaba ng'okola ebintu ebitajjansa ne mmanya nti oli muntu mubi. kubanga bamulekera obuvunaanyizibwa. Kaakati nno ye ssaawa onoonye gy'olaga ate ne bano b'ozaala baana baawano baganda baffe era bamulekera obuvunaanyizibwa. Wabagambye Obuvunaanyizibwa bwe bamulekera bulina kubanga yabukulembera naffe gwe twesiga. Wadde obuvunaanyizibwa bwamulekera si bwewaabwe naye ne wano wafuuse waabwe. Olaba empisa embi bwe zitambuza abantu nga temulina ayamba. Buli wootuuka n'okolawo empisa embi bantu ne bagobesa luti buli kaseera totereera wootudde gwe tomanya lwaki totereera. Kumbe empisa mbi z'ogenda oyolesa. Weegendereze mu mpisa zo. Abaana bano baatabukira nnyaabwe. Twali tulaba Wrong Heart. Abadde Emina Tenga bulijjo. Ekituusiddwako The Villagers of Kiboga nga director ye John Bongole Lutaya. Tubeebaza mwenna okulaba. Batugamba mu subscribing ku YouTube channel eno eyaba The Villagers Energy Kiboga. Tubaagala nnyo akuume.